Temukyakiriza n'abantu kugenda kusaba baba kuti bali mu makomera just twagala tugende bujizi tubasabire kubanga ono kitebe kyaffe ekikulu bali balwanirira eddembe lyabwe n'okusaba tulina kibi kyakye twagala kukola twagala genda kusabira nganze omuntu omu kange nensabira eggwanga abalaba baganda naye omuntu gonna agenda asabire nze kange nensabira eggwanga Pastor, where? We go there. Pastor. Slowly. Game, Pastor. Kiwulika kityo okujjamu ekikugisamu ekyambalo ekyo eky'obusumba nga musumba teweyagalidde. Ekikolwa ekyokunzijjamu ekyambalo nga seeyagalidde kyali kikolwa kya kunyoomoola kya kutyoboola era kikola kya kuyisa mu maaso era tekyampisa bulungi naye abakikola nabasonyiwa kubanga Bayibuli etugamba okusonyiwa nabasonyiwa era sibalinaako nsonga. Celebrity extra UG omulungi atulaba nkwaniza olunaku olwaleero obulamu buli butya kasinti buli bulungi. Olunaku luli lwakubiri ennaku tutambuza mpolampola ennaku z'omwezi 17 mwezi gw'Okutoba tugutambuza mpolampola n'omwaka 2023 weewaawo tugutambuza kugenda gugwako mpolampola. Mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu Uganda badde ejaguza emyaka 61 eja independence oba ejamefuga gaayo olukyange efuna amefuga gaayo ng'eggwanga Uganda. Lunaku lwennyini lwali lwa Mande lwa Sabiti eri ewedde ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'Okutoba abannakibiina ky'NUP baateekeka okusaba okw'enjawulo ku kitebe kyabwe ekamwokya we baayita abanaddiini ab'enjawulo okulabika nti bayita mu lunaku olwo n'okujjukira bannaabwe abali mu makomero abaasibwa emisango egy'enjawulo ku lunaku lwennyini. Olunaku lwennyini kinajjukirwa nti weewaawo poliisi yali nyegere mu kusaba kwabwe n'olunaku kutuusa olunaku olwaleero tetumanyi nsonga lwaki. Ku lunaku lwe lumu twalaba musumba Bishop yali mu kyambalo abasinga kye mbadde mwebuuza nti musumba waffe yaddawa tetumuwulizaako gyali oba taliiyo. Yali mu kyambalo ekirungi eky'eddiini twagenda okuddamu okula nga takirina abantu tunagamba nti ekyambalo ky'omusumba kirazeewa. Olwaleero mulina tugenda okugamba tuwayamu atubuulire embeera yali etya ate olunaku lwatandika lutya ng'olunaku olulala butereevu ku Celebrity Tracker. Musumba Bishop nsanyusa okulaba yangire kubatulaba. Nayanza nnyo neyanzeege nze Bishop Tomusange okuva Mityana North. Njagala okubeebaza olw'okunoonyaako kubanga kiraga nti mufuddeyo Bishop ebyamugwako byakomawa. Olunaku olwo lwakeera ng'ennaku endala naye lwalina enjawulo nti lwali lunaku lw'ameefuga aga Uganda. Olunaku lw'ameefuga okuva nga nkyali mwana muto nali mu scout era ku lunaku lw'ameefuga nagenda ng'ekkololo n'enkumba. Kati ku mulundi guno ekibiina kya National Unity Platform kyategeka okusaba era ninnyanirizibwa okujja okukulembera okusaba naye bwe natuuka navuga okuva Emityana neetegese n'ebyambalo byange nzize kukulembera kusaba naye ngenda okutuuka ekamwokyawo ng'ekkubo baalizibye nga baga nti okusaba tekugenda kubeerayo n'empaakinga awo ku petrol station n'envaamu nyongera okubuuza ki ekibadde lwaki okusaba kugaanibwa. Naye bwe natandika abasirikale nagenda okulaba nga baneetoolodde nembaga nti nze bwe muba nga temwagala bantu bangi nga baga tetulina kukuŋŋaanya bantu bangi nembaga bwe muba temwagala bantu bangi nze kangene ng'omu nyimirire ku lw'eggwanga nsabire eggwanga. Ekyo nakyo ne bakigaana paka essaala lwe nagitandikira awo we nali wennyini nensabira awo wennyini. Bwe natandika okusaba mba nkyali awo ngenda okulaba nga baleese drone ne baleeta drone ne batusindiikiriza ne batuyingiza mu drone bwe batutwala ne batutwala ku Kira police station. Bwe twatuukayo ate ne batufulumya eyo gye nasanga Honorable Joel Ssenyonyi n'omwogezi w'ekibiina Louis Ruwongoya. Kati ne tunyumyamu awo tuba tukyanyumya ne batuyita ate ne batuyingiza mu kamotoka. Kati okuyingira mu kamotoka nako twasangamu abantu abalala mwe mwali musumba muwanguzi ow'ebusoga eyo naye yali yazze tukolere wamu okuba nga tukulembera okusaba okusanga nga nayo babasindise eddomo mu kamotoka. Kati kirabika balina plan ey'okutuvuga okututwala ewala era tetumanyi gye baali batutwala
naye tuba tukyali omwo ndoza ne wabaawo ababaga nti mukoze ensobi mutaddemu ne bishop kakati ne bajja ne babuuza muno mulimu bishop nti ye bishop ani ti bishop Tomusange oluvannyuma ne beegeya ne batuggulira ne batuzaayo batuyingiza munda awo nankyali mu byambalo byange banzunza banzize eno banzize eri kati bwe tuddayo munda awo bwe banyambulira ebyambalo ne bagamba kakati ebyambalo byonna olina okubijjako birina okuvaamu ogende mu kaduukulu ka poliisi nga tulina bahonale baabo ba MP fena ne batwambula engatte misipi ebyambalo ikoola ne bazijjamu ne batuyingiza mu kaduukulu ka poliisi tubeera mu kaduukulu ka poliisi naye bwe twatuka mu kaduukulu bannange be twali nabo kubanga abasinga twagamba twali tuzze kusaba ne tubagamba bannange tulina okutandika wano wenyini tutandika okukola ki kubanga twazze kusaba ate nze baali banzijeeri bangamba jangu tukutwale gy'onoosabira kati ne tutandika okutendereza tutandika okusaba tuba tutendereza tusaba era ne bajja ne batuyimiriza ne bagamba temuddamu kutuwogganira wano tetwagala bawoggana twagala tetuli mu kuwoggana naye tuli mu kusinza Katonda n'okusaba so nkubiriza bekikwatako obutazanyira ku kintu kye bayita kusaba obutazanyira ku kintu kye bayita bakulembeze ab'enzikiriza obutabanyomoola kubanga abakulembeze ab'enzikiriza nga batandise nabo ne baga nti tetujja kukulembera kusaba mujja kutegeeka ekkololo abakulembeze b'enzikiriza beedime bagende tujja kujjayo kola ki kubanga mutuyisaamu amaaso so tubakubiriza mututeekemu ekitiibwa mutunuulire Katonda mumuseemu ekitiibwa newankubadde temwagala kulaba abantu nga bakuŋŋaana naye abantu abakuŋŋaanya okusaba baleke basabe. Bishop, kino kitegeeza kiri obusumba obw'enjawulo naddala mu ggwanga lyonna Uganda okutwalira wamu eddiini olwesigaddewa bwe tubanga musumba akulira eddiini aze okusabisa abantu bamutwala mu kabangali ng'omuntu alina kyabbye. Ekyo kiraga nti abantu baweddemu entiisa ya Katonda okuva edda n'eddala ne mu constitution yaffe eraga eddembe ery'okusinza nti abantu singa bagamba nti bagenda kusinza bayina eddembe lyabwe ery'okukola ki ery'okusinza era temuyina kubaziyiza kukola ki kusinza naye bwe tubanga ati si gwe mulundi ogusoose n'aba-FDC waliwo lwe bakuŋŋaana enajja n'ankumi nga bazze kusaba era nga bali mu kusaba poliisi ne basalako ne babakuba emiggo ne babakasuka ebweru w'ekizimbe so okusaba tekubeera mu makanisa gokka era waliwo abadde bagamba oyo musumba lwaki teyasabidde mu kanisa ye okusaba tekubeera mu kanisa yonna kwokka okusaba kubeera mu buli kifo kyonna kasita mweteekateeka bulungi ne mugala tugenda kusaba osanga omusiraamu ng'abadde atambula essaawa ya ssola n'etuuka n'ateeka kake ku luguudo n'afukamira n'asinza omutonzi we so museemu ekitiibwa okusaba kubanga abantu be banaakyawa n'okusaba ne kuvaawo kubanga abantu abagambye nti tugenze kusaba abo wandi bataddemu ekitiibwa kubanga olwaga nti Katonda jangu otukole ki otuyambe naye bw'onoogamba nti n'abagenda okusaba kati tubaziyiza kitegeeza bajja kukola ebintu ebirala ebitandibadde bituufu mu ggwanga so nkubiriza abasumba mugende mu maaso mukulembera abantu mu kusaba temutya tusinze Katonda ate twogere amazima abantu tubabuulire ekigambo nga tukiisa wakati mu kusikaasikanyaawo nga bakutwala mu drone wagamba abantu tebalina kwetiiririra yadde bino byonna weebiri omuntu wabanga aze okusinza wabanga aze okukola ki ebigambo bingi ng'omusumba bingi byawulikikaawo tugambye nti musumba wagenda mu drone nga naawe ogitidde oba obunkenke bwali bungi. Nze nasalawo sina kyentya kubanga omuntu olunaku lw'okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo oba omaze okuteekateeka olugendo lwo olugenda mu ggulu kakati nze nali netegekedde ekijja kyonna kubanga abantu bangi in fact wiiki eri eyise neena abantu bangi bankubira amasimu bagamba musumba weesiga ki banaye neesiga Katonda banga tebakutte naawe nga bwe battaluumu ate teri atagenda kufa olunaku lwaffe olunaku lw'okufa nga lutuuse tosobola kulubuuka so nsaba bannayuganda oba n'abaweereza ba Katonda tuleme okutya tubulire abantu ekituufu amiini omusajja lumu yavaayo n'amubuulira ekituufu n'amugamba amiini lekerawo okutta abaki abantu lumu ne bamutta kubanga yali ayogera amazima naye n'amiini naye yafa
takyaliwo olwaki takyaliwo olunaku lwa leero kati gwe bolooza nti ojja kutta abalala naawe olunaku lwo lujja kukeera naawe ojja kufa. Bishop oli mugumu nnyo okutuuka awo. Pawulo yali abuulira enjiri era yali agenda Yerusalemu. Pawulo ne bamugamba Yerusalemu eyo wabi, Pawulo togende Yerusalemu, Yerusalemu bajja kukwatirayo bakusibe. Pawulo n'abagamba tingende Yerusalemu, setegese kusibwa busibwa naye n'okufa. Bwe tubanga tuyina cause ey'okulwanirira, bajjajjaffe abamu battibwa wano nga balwanirira emirembe mu ggwanga lino erya Uganda, abazungu baveewo. Naye olwaleero emirembe abantu baali bagikoze ki, bagifunye nga abazungu bakoze ki, bagenze. Waliwo abattibwa nga balwanirira eddiini ne bayokebwa abaki, abajulizi baafa. Naye olwayo tweyagalira muki, mu ddiini. Bwe baba nga nze Bishop Tomusange nga nze gwe banatta Uganda eddemu emirembe, abantu balekeraawo okuwambibwa, abantu balekeraawo okuttibwa, abantu balekeraawo okukubibwa amasasi, waberewo obufuzi obw'emirembe ng'abakulembeze bafuga ne bawummula, sina buzibu. Bannaddiini banno abasinga bafuuse kyesirikidde mu kaseera nga kano ng'embeera egenda mu maaso bweti mu ggwanga. Weewaddeyo ng'omuntu, abannaddiini banno abalala batwala enzikiriza ez'enjawulo, bubaka ki bw'oyinza obbaweereza Musumba? Obubaka bw'empeereza abakulembeze ab'eddiini, bannange tuleme okubeera nga ku myaka mu Bayibuli omwo mulimu omusajja yayitibwa nga Akabu ng'alina ne mukyala we Yezeberi, ne batta bannabbi ba Mukama, ne babonyaabonya abantu, ne batta bannabbosi. Naye abantu bonna baasirika, abamu ne babakweka ne mu mpuku nga tebakyasobola kwogera, babaliisiza eyo. Naye waavayo omusajja bamuyitanga Eriya n'ayogera ebigambo ng'abiyisa wakati. Mbadde nsaba bannaddiini tubeere ababuulirira, tuleme okutya abakulembeze kubanga tuliwo kubuulirira, twogere ku bikyamye, tuwabule, tulungamye, eggwanga lisobole okugenda mu maaso. Musumba, kino kibuuzo kyeyinza okusembyayo. Olowooza nga gwe omusumba wandeyawuddemu otya ebiwayi bibiri n'ogamba nti kati njogera nga musumba, njogera nga muntu wa bulijjo, kuba olimu ebintu bibiri, olimu ebiti bibiri, nti ndi muntu wa bulijjo ate era ndi musumba, ate byonna oyagala biggusa mu kaseera keekamu? Owa bulijjo omuntu bw'aba musumba, obusumba si kyambalo, oba musumba. Era ekikufuula omusumba kubanga olumirirwa abantu. Era Bayibuli egamba nti omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga. Kakati toyina lw'oŋŋamba nti ndi muntu wa bulijjo. Ebigambo bye njogera buli lwe mbyogera, njogera ebigambo ebizimba abantu, njogera ebigambo ebizimba eggwanga, njogera ebigambo ebissaamu abantu empisa. Ne bw'aba mukulembeze njogera ebigambo ebimubuulirira asobole okutambula obulungi. So tewali lwembeera muntu wa bulijjo, ndi musumba, era obusumba si kyambalo naye yenze. Obubaka eri President Kyagulanyi, omukulembeze w'ekibiina w'ekitebe gye wali ogenza okusabira abantu ab'enjawulo, obubaka ki bw'oyinza omulekera? Kera President w'ekibiina kya Nup Robert Kyagulanyi Sentamu, obubaka bwenkulekera ssebo towanika. Bamandera babasiba emyaka 27 naye baamala ne banunula eggwanga lyabwe. Naawe togwamu maanyi, bino byonna bisobola okubaawo, abantu bwe babakubye naawe kenyini ne bakukwata nga bwe baagala, naye towanika, tobivaamu, lemerako, kubanga buli lw'otowanika otuuka ku bwanguzi. Olunaku lumu Katonda eyakuteekamu omutima ogwo ogulumirirwa bannayuganda agenda kukutuusa mu ntebe gy'oyagala okutuukamu. Naye bw'abanga akutuusizza tokolanga abakulembeze abaasooka bye baakola. Abantu ba Uganda bawe emirembe, wabeerewo eddembe mu Uganda, abantu babeere n'emirembe, eggwanga ligende mu maaso. Akatale Kika kiwulika kitya okukugisaamu ekyambalo ekyo eky'obusumba nga musumba teweeyagalidde? Ekikolwa ekyokunzigyamu ekyambalo nga seeyagalidde kyali kikolwa kya kunyoomoola, kya kutyoboola, era kikola kya kuyisa mu maaso. Era tekyampisa bulungi, naye abakikola nabasonyiwa, kubanga Bayibuli etugamba okusonyiwa. Nabasonyiwa
era sibalinaako nsonga. Abalabi baffe mu ggwanga yonna abagoberera abakuma n'abasinga nnooza ke kaseera obabuulire nti banna abadde batubuuza Musumba nga temunoonya akaaliwa obubaka bw'oyinza obbalekera. Abatulaba obubaka bwe nsobola obbalekera, ekisooka Katonda mumufuule ennamba emu obulamu bwammwe. Buli kintu kyonna weesige Katonda, teweesiga kintu kirala kyonna. Ebintu by'ensi byonna biyiwa naye Katonda tasobola kuyiwa. Ekyokubiri, tukole buli omu funa ekyokukola, obeeko kyokola, oyimirizeewo amakaago, oyimirizeewo famireyo, oyimirizeewo abantu bo. Ekisembayo tutunulire omulembe oguddako, twagale eggwanga lyaffe, twagale ensi yaffe, tukuume obutonde bw'ensi eno kubanga tugirimu naye ffe tugenda givaamu n'abalala bajje. So tukolerere omulembe oguddako gwe tutamanyi ogugenda okujja, gubeere nagwo nga gusange eggwanga lino nga ddungi, balye ku bibala ffe bye tulyako era babyeyagaliremu. Abazadde mukuze abaana n'empisa, mwagale abaana bammwe, mubasomese era mubateekemu empisa, tugenda kuba n'eggwanga eddungi eriddako mu maaso. Bishop kankwerekereza bannamitiana obandabira, nze ndi munnamitiana nno ndi weeyo. Nze Bishop Tomusange William Bifaaki okuva Ekiyoganyi mu Mityana North, ndi wa National Unity Platform. Musumba kankwerekereze wete otambudde olunaku olwaleero atubadde ne Musumba ne Bishop Tomusange akubuulidde ebintu ebyenjawulo era n'obubaka eri bannaddiini ab'enjawulo mu kaseera nga kano ng'eggwanga liri mu kunyigirizibwa. Bannaddiini batandise okuvaayo okulabika nti bayimirira wamu n'abantu. Bishop nga bw'omulabye agambye yeetiiririra agenda kubeerawo mu kaseera konna olw'abantu, olwa Uganda, okulwanirira Uganda empya. So Munnayuganda ekitandikira eriggwe naawe ali wano atwalibwa essaawa zino okulabika nti musitukira wamu, mubanga mwagala kukyusa eggwanga musobodde mu ngeri y'enjawulo ng'Omusumba bw'agambye mu ddembe ate nga tetugenze mu kusikaasikana mugwaze divorce matovu olunaku olwaleero. Asinga amasoko ntambudde ne Lawrence ku kamera munnaye mwanatu ayina channel bagiyita Katayira YouTube channel wali mugenda mu subscribing yoko avuka beeyiya mpola mpola ne munyigeeko eppeesa awo alake nti kitambula bulungi nnyo. Bwe tutambudde tukwatagane ate olunaku olunaddako mu mbeera tefaananyi ddawa beera bulungi weraba.